nga wonna okutuusa lw'onoowona obujjanjabi oluwa kubufunira ku mitwalo 13 gyokka nga kwe kuli ne kaadi kw'onoofunira obujjanjabi. Weewaawo essaawa zimaze okuba nga teziwera 3 ez'ekiro ky'olunaku lwa leero. Mwasiibye omutyano bannaffe abatuwuliriza. Gano ge mawulire agayitibwa gawunyukidde ekinjabiro kya mawulire. Obidda gw'olindiridde awo mu ddiiro lyo mu mmotoka wo naali ku ssimu yo ng'olindiridde okusobola okumanya ebifudde mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga gy'otabadde. Nze Julius Omuvuunya maze okwegazaanya bulungi okusobola okutuusaako buli kimu. Amawulire amasunsule era amasengejje agawano n'ag'ebweru rediyo ery'emu yokka Nabasa Famba. Owunnyukidde olunaku olwaleero nga yetujjidde ku mpewo ng'obulabirizi obw'Abakatuliki oba Jinja Diocese buli mu kyobeera oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kwa Right Reverend Charles Martin Wamika era ng'ono yabadde Bishop wa Jinja Diocese avudde mulamu w'ensi eno buumira bangi ng'afiiridde mu ddwaliro ery'Ensambya gye yali yadduse okusobola okufuna obujjanjabi. Tukitegeddeko nti ono afudde obulwadde obwa kansa oba kookolo obadde bumaze ekiseera nga bumubala embiriizi. Ebbaluwa efulumiziddwa mu butongole eriko ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'ekumi olwaleero efulumiziddwa ne Faaza Gerard Muto era ng'ono ekyansala wa Diocese ya Jinja asinzidde wanaalukakasa nti ono avudde mulamu w'ensi eno obuwumira abangi era nga bagenda kuteekateeka mu butongole basobole okugenda mu maaso olw'okuba nga tebamuwerekera. Omugenzi Charles Martin Wamika yazaalibwanga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana omwaka ogwa 1953 era ng'ono yasooka kubanga tibwati abeera omulabirizi obulabirizi bw'ettololo n'oluvannyuma n'asobola okuba nga tibwati aweerezaako emirimu egy'enjawulo wabula ng'agenze okuva mu bulamu bw'ensi eno buumira bangi abadde alese omukululo ogw'amaanyi eri Jinja Diocese ng'abantu ba bulijjo babadde bamwenyumirizaamu. Watujjidde ku mpewo nga wakyaliwo embeera y'obunnyogovu obw'amaanyi kyokka nga ebinaayongerayo okugenda mu maaso ku nsonga eno tujja kubikutuusaako omawulire gaffe aganaddako. Ebyo nga bikyali bityo omukulembeze wa kuno Yoweri Kaguta Museveni byabuulwa akungubagidde abantu 46 abaafiiridde mu kabenjedde kabusa akagudde ku kyalo ekiyitibwa Kitareeba eyo mu disitulikiti y'Ekiryandongo mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero. Amawulire agasoose okuba nga tegafulumizibwa gabadde galambika nti abantu abali eyo mu 63 be baafiiridde mu kabenje akabaddemu emmotoka ekika kya bbaasi omwabaddemu emmotoka y'ebikajjo loole awamu n'emmotoka endala era nga kigambwa okuba nti abamu ku bantu abaddusiddwa mu ddwaliro kigambwa nti mu mbeera eno mwabaddemu abantu abazirise nga tebaabadde bafu era omuwendo okuva mu 63 n'eguluka gwesala okutuuka ku bantu 46 abakasiddwa n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebidduka mu ggwanga. Pulezidenti Museveni oluvannyuma ategeezezza nti abantu bonna abakoseddwa famire zaabwe ziweebwa akadde k'ensimbi kamukamu ate nga abaafiiriddwa abantu baabwe baweebwa obukadde bw'ensimbi 5 buyambeko mu nteekateeka ez'okubaziika. Pulezidenti Museveni okwogera ebigambo bino n'okutuuka okungubaga bw'ati asinzidde mu nteekateeka ez'okunoonya akalulu eyo ku ssomero eyo mu disitulikiti y'Eramu era ng'asinzidde ku kisaawe ky'essomero eriyitibwa Badipe Boys Primary School eyo mu Town Council ye Badipe eyo mu disitulikiti y'Elamu. Pulezidenti Museveni agamba nti abantu nga bano abagamba okuba nti bwe batyo bafiiridde obulamu bwabwe bayongedde okuteekaho okutya okw'amaanyi eri abantu ba bulijjo n'alwoka bw'ati awanjagira bonna abavuzi b'ebidduka okusobola okuba nga tebwe bavuga n'obwegendereza. Pulezidenti Museveni asinzidde eno n'ategeeza nti ekiseera okusobola okulaba nga ate ekitongole kitwala ensonga z'ebidduka mu ggwanga kyongera okubangula abantu ba bulijjo naddala baddereeva ku ngeri gye basobola okuba nga tebavugamu n'obwegendereza. Condolences to the people of Uganda on the accident of the people who died on the accident on the road in Kiryandongo. I'm very sorry to hear that. I've already told the State House Controller to give each family of the people who died 5 million shillings. And those who were injured to be given 1 million each. This shows the importance of driving carefully, not overspeeding, not driving recklessly. Olwaleero akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda mu ggwanga Uganda akayitibwa Uganda Independent Electoral Commission
katandise enteekateeka ez'okusunsuula abagenda okuvuganya ng'ababaka ba paalamenti mu kalulu akajja era nga bano bagenda kulungula ennaku 2 nnamba olwaleero ng'ennaku z'omwezi 22 n'olunaku olw'enkya enteekateeka eno begenda okuba nga biyita ekomekerezebwa. Wano mu kitundu eky'ebusoga baminisita ba Pulezidenti Museveni 2 basobodde okusuulawo ekibiina wabbali ne bategeeza nga bitagenda kugondera nsonga za kibiina era nga basazeewo okusobola okuba nga beewandiisa basobole okuvuganya ku bwannamunigina nga mu bano mulimu Minisita Omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebibiina by'obwegassi Honorable Frederick Ngobi Gumi nga yakiikira constituency ya Bulamoji North West mu disitulikiti y'e Kaliro. Ate ng'omulala ye Minisita omuto avunaanyizibwa ku nsonga z'eby'ettaka Omumbejja Pacis Namuganza era omubaka wa paalamenti akiikira ekitundu ekya Bukono eyo mu disitulikiti Namutumba nga naye yeewandisiza mu butongole asobole okuba nga bw'ati avuganya. Ono asinzidde mu disitulikiti Namutumba oluvannyuma lw'okuwandisibwa n'alooka yeewuunya ku lunyukulunnya yali mu kamyufu ak'ekibiina ky'NRM ne batuuka okulangirira Maganda Katooko ng'omuwanguzi ekintu ky'agamba kyo kyaviirako abantu bangi okusobola okugenda mu maaso n'okuba nga baabulira ekibiina era ng'agamba nga twolekera akalulu akabona Pulezidenti Museveni asaanye asobole okuba nga bw'ati atereeza obumulumulu obuyinza okuviirako ekibiina okukola obubi naddala mu kalulu akasembedde. Kya Bukono district tukiriko ino era nitwe twabayire eggulu nga tumitinga His Excellency the President olwaido ba religious leaders bona babayireyo twakobye nti Bukono district esaane eide kubanga ni constituency ni chiefdom yonka eyasigaliranga esira district of course President yabalali tukoba ebintu ng'enguudo n'amaadi byetaagisa but yatusuubiza nti nga bwali kulinga mu district edindi ekyaida kikola kikukiringamu yakobye nti actually yali tiyanotisinga nti Bukono nga chiefdom ni twenka otwasigaliranga tuzira district. So we are hopeful in the district eno ejja kuyita. Kakati ye Minisita Frederick Ngobi Gumi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebibiina by'obwegassi era omubaka wa paalamenti wa constituency eya Bulamoji North West mu disitulikiti y'e Kaliro asinziddewo n'alyoka ategeeza nti oluvannyuma lw'okusinkana Pulezidenti Museveni yamukkiriza asobole okuba nga bw'atyo yeesimbawo okuba nnamunigina y'ensonga lwaki mu butongole olwaleero asobodde okwewandiisa. Nazuire eggulu na miitingiro President eyanyetera nabendowooza nti alikunyeta kunkuba ati tiwayemereraho yaye yantakirya ebisa byerere era yene yabba atumula ekkololo yakobere nti amayite haliho ebifo bya BM mistakes ejamaani ino so ebyo yeyabona ekyokola so ndiho ni minisita we namubwine izo nimukobanya akwesimbaho era anyizire okukozesebwa minisita obwo tusobola okusaka bano hadi ate obwo minisita obwo mwifumbiro manye ebitambula sekikyo n'abantu ndikubasaba tutafuirwa kintu ekyo banyabo basebo mumpagire ino. Kakati abalala basobodde okusunsula olunaku olwaleero olunaku olusookedde eddala eri akakiiko ak'ebyokulonda mwe mubaddewo eyagalo eyeggwanyiza ekifo ky'omubaka wa paalamenti w'ekitundu ekya Nakawa ey'obuvanjuba era munnakibiina ekya National Unity Platform Alex Waiso Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina kino ng'onawankubadde abali mu kkomera ya gavumenti ey'eruzira yasindikibwa ku misango egy'enjawulo egyekuusa mu kukola dduyiro ku kitebe ky'ekibiina nga n'olwaleero agguddwako emisango emirala wabula kino kimulemesezza kubanga bw'atyo mu butongole awandiisi b'omu butongole asobole okubanga bw'atyo avuganya ku kifo kino okusinziira ku olwaleero amawulire agavudde eruuyo galaga nti omulamuzi w'eddaala erisooka mu kkooti y'e Nakawa ayitibwa Frank Nahamya mu butongole ono amuguddeko omusango omulala ogw'okutta era nga kigamba okuba nti omwezi oguwedde ogw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 4 aliko bannakibiina ky'NUP yasobola okuba nga bw'ati alagira bakuba omusirikale ow'ekitongole eky'obwanakyewa n'oluvannyuma bw'ati n'asobola okuba nga bw'ati ava mu bulamuweesi eno kyokka ono omulamuzi amusindise mu kabulamuliro okutuusa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja ogw'e11 omwaka guno nankubadde bw'ati abadde asaba asobole okugenda maaso n'okuba nga teyimirirwa. Abalala bawandiisiddwa ye Ssaabaminisita w'eggwanga Uganda Robinah Nabbanja Musafiri omuvubi ngono yeezzeemu okuba nga bw'atyo yeewandiisa okuvuganya ng'omubaka wa paalamenti omukyala mu disitulikiti y'e Kakumiro asuubiza nti bingi ebikyasomooza abantu mu kitundu kino byagala okuba nga bw'ati akolako. Abalala mwe mubadde omumyuka asooka owa Ssaabaminisita w'eggwanga Uganda era minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omukago gwa East Africa Honorable Rebecca Itwala Kadaga eyewandiisizza mu disitulikiti y'e Kamuli era ng'ono asuubiza nti bingi ebigenda okuba nga tebikolebwa omuli n'oluguudo oluva mu bitundu biri eby'ejjinja okutuuka Embulamuti oluviiriddeko ate buli kaseera abantu babulujja okufuna okukosebwa mu nteekateeka okutambuza bulungi ebyamuguzi byabwe okubitwala mu butale. Ekisanza kino tulina okutandika ate tumaliriza oluguudo oluva ku Anvacourt olubita Nankandulo Mbulamuti Kamuli Balawuli Ndolwa Iringa up to Bukungu olujja kujja ku ship zaife ebyokubanga nankani kyoga ate kasubire nti tunabadde okusasula contractors embeera zitandika okutambula.